Yes, omulungi atulaba tuli ne Dr. Twaha Kakooza era nga tuli Kayunga Shatwa Mixed Farm. Bweguli? Alhamdulillah. Omwami ono atuyisaamuko ku birime naye nga ddagala. Era nga we shall have a few. Tujja kubeerayo na bitono nnyo then tutunulire general overview eddagala era naye ng'omuntu. Olulala tulitunuulira ekirala tutyo. Twasazeewo tutunuulire obulimi. Era nga obulimi ebika bingi eby'obulimi, waliwo abalima emmere, waliwo abalima eddagala n'ebigwa mu kkowe eryo. So tusazeewo leero tutunuulire eddagala. Wano we tuyimiridde kino kye bayita kamyu oba omunnyango omutono. Era nga eno ye nasale bed we tuyimiridde. Guno abagumanyi ne bwe bategukusiiwangako gwo guyina likodi. Bakunyumiza bunyumiza n'omanya ki ekiriwo. Dokita, nsaba otandike okutunnyonnyola naye nga tutandike ne erinnya lya kamyu ezzungu. Erinnya lya kamyu lino bamuyita stinging nettle. Okustinga nettle. Kati stinging nettle ono emigaso gye alina emigaso egiwerako. Alina mu minerals zalina ne vitamin naki naye alina mu zinc mu bungi okusinga ku birime ebingi. Kati zinc ono ddagala nnyo eri abaami mu maanyi gaabwe. Abantu bangi ensangi zino olw'ebizibu ebiteebereka katugambe nga school fees, emirimu, obugagga, kubanga okwegomba kungi obutafaanagana nga dda. Ne bw'oba weetuulidde awo tolina ky'okoze bakulaga ekintu ku TV n'oyiwa olutiko. Yaga mwana wuuyo asinga obugagga egindi wa myaka 19 ng'oli mwana. Ekyo ne kikuleetera obuzibu. Kati olunaku olwo oba togenda bulungi kutuukiriza bwetaavu bw'abafumbo. Kati olw'embeera eyo twetaaga buli kiseera okubeera nga tweyiyiza tusobole okubeera nga tetuvaako ng'enjogera bweri. So neto mulungi nnyo mu ngeri eyo ku baami. Neto mulungi ku nviiri eri abo abataagala kumera nvi. Ffe tuzaagala kubanga zituweesa ekitiibwa. Bagamba muzeeyi atuule. Kati bagamba omuvubuka aveeyo. So olw'ensonga eyo neto mulungi ku nviiri tusobola okumutabula mu shampo nga twagala okubeera ne texture z'enviiri. Texture eyinza obutakyukira ddala naye at least n'enyirira. Omuntu n'atuuka n'okulowooza nti yali owakaweke yafuuka munyerere. Atta situka oyo gw'olaba neto tumukozesa mu kutta situka mu mutwe. Tumukozesa ku birogologo, abantu abalwala ebirogologo, allergy. Tibwendi ekintu gundi kubanga ye kennyini Aswahili balina olugero olugamba nti dawa ya moto ni moto. Ono yennyini bw'omukoona akakuleeta ebirogologo ate ye kennyini avumula ebirogologo. Tumukolamu eddagala ly'olususu ebizigo. Olususu wadde nga si lwa birogologo naye olw'ensonga endala. Oba kale waliwo nga eczema nayo kika kya allergy era neto yeetaagisaamu ng'ojjanjaba mu ngeri eyo. Gundi ono neto era tumukozesa ku ndwadde z'amawuggwe n'endwadde z'omumiro. Naye buli ekikola waggulu ku upper respiratory era kikola ne ku lower respiratory. Akawago, ensigo, prostate gland z'abaami naddala n'ebiringa ebyo. Abatulaba balyagadde okumanya omunnyango guno oba kamyu oba neto, stinging neto, omuntu lokale ayinza mukozesa atya nga tagenze bazungu bamodifying lokale nti ngenze mu ttale noze omunnyango ne gloves of course sina ngalo direct ngunoze njagala gwa applyinga mu awali obwetaavu lokale akola atya. Kati kyosookerako okufuna gloves nga bw'ogambye naye bw'oba tozirina era osobola okugunoga n'obwegendereza okugeza ng'okufuna akati akalina obutabi
noyingiza mu buntu buno nonyolamu nosala n'akambe noteeka wali era n'okuŋŋaanyisa akati. Ekirungi nti guno omwenyango oba kamyu era akola ekintu kye kimu ng'omwenyango guno kye gukola. Kamyu oli alanda bwe bimala okukala tebiddayo kuba na busaggwa, kyokka ate ffe kye tubyetaagamu biba bikisigazza. Akati osobola okumutwala n'omukaza omusana gumu okumala essaawa nga 2 mu musana omulundi gumu, then n'omukaliza mu kisiikirize. Kiba kirungi bw'oba omukaza singa olina ekipapula ekiyonjo obanga ebokisi y'amazzi n'ogiyuza n'ogigaziya bwoti nobeera oba ebokisi eziwera kusinziira ku bungi bwa bino by'olina nobeera nga kwoyanise. Lwaki twanika ku kipapula? Nti otuzzi otuba twekuŋŋaanyizaamu muno ekipapula kitunywa ne kitutwala nekyangu ate tukuba twanise mu kisiikirize mu kifo ky'omusana okubeera nga gwe gutwala ekipapula ne kinywa. Naye omusana gwo ne tubeera nga tetugutaddeemu nnyo kutuuka kkaliramu kubanga gwo gubba bingi. Kati bwe tumala okukaza tusobola okusekula. Abantu balina ebinu atalina kinu waliwo ab'omu kibuga abalina oblender kalina kapaati akakuba ebikalu noteekamu n'ogrindinga n'ofuna kapawuda ako. Kati osobola okugunywa ku caayi, osobola okugunywa nga caayi. In fact kiba na kirungi gwe guba gufuuka amajaani oba kaawawo kuba tegulina kafeini ate nga mu majaani mulimu ka kafeini ne mu kofi mulimu kafeini. Kafeini kye tuba tumuwala naffe alimba obwongo nti toyina buzibu so nga obulina. Kafeini bwakuggwamu obuzibu bwabadde emu ne bufuuka 2. Eyabadde talina maanyi gasitula lita 10 kati nga ne lita 5 togisobola kubanga weewoze ku maanyi amalala agatali ga bulijjo olw'okulimbalimba obwongo. So kafeini tetumwagala. Kati oyinza okukozesa omwenyango guno mu kiseera kye weetreatinga amajaani toganywa ne kofi tomunywa ne chocolate tomulya wandibadde n'ebika bya soda ebisinga obungi tobinywa. Kati akajiiko ak'ekitundu akali level n'okayiwa mu kikopo n'otabula n'oteekamu oba omubisi gw'enjuki oba n'otateekamu kintu kirala n'onywa. Ono gwe bayita dandelion. Mu Luganda gwe bayita batya? Simumanyi. Mu Luganda sirowooza nga gyali era taliiyo. Ono yenna ava bweru. Kati ekimuli ono yellow oba white n'ono akikola ne bafaanagana. Naye akamuli k'ono kali independent kalina lusitro lwako. Buli kamuli kalina sitro yako emu bweti okuviira ddala wansi nejja. Ate ono agenda ne bagabana sitro emu ne babeera okwo bayitirivu n'akola amatabi. Ono takikola. Naye ekikoola bw'oba otunudde ogugulinze ng'onoonya dandelion bajja kukulaga ekikoola. Kale bw'otunuulira ekikoola kino na kino gwe tojja kubyawula. Bw'otunuulira abaze characteristics nti bonna baagala kufaanagana. Eno waggulu asembyayo ekinene era n'ono akirina. Wano obulaba buno obulinga omusumeeni era n'oli abulina. Kati gwe atabisisinkanangako byombi tosobola kubyawula. Era kye kimu ngenda kukulaga ne gwe bayita kikole. Era bw'onaatunulya kikole era naye omuntu mwangu okulowooza nti kino ekintu abantu bagenda kukinywesa bannaabwe naye tekyandisaanye kunywebwa. So ate tukikozesa ku ndwadde z'olususu okuviira ddala ku nkyakya, amabwa, okwetakula, obuwuuku n'ebiringa ebyo. Naye so si kyakunywa. Kikola wabweru external. So ate kano ka munda, ensigo, ekibumba, amawugwe, immune mu bone marrow mu magumba mwennyini kakola mu joints boostinga immune ebizimba by'omunda ebyowabweru kano. Naye olaba nti gwe bw'oba otunudde ku intaneti ebikoola bifaanagana. Ene size si nsonga kino kibadde wagimu kyamera ku kasasiro
naye ojja kusanga nga nakyo kirina obukoola obutono bwe buti, oba nakano ojja kasanga nga kagimuse nga kalina ebikoola ebinene. So ebintu banaye tulekeraawo okubisoma ku intaneti ne tubikolera ku intaneti, kubanga tujja kukola obutwa nga tubuyita emmere oba nga tubuyita eddagala. Omulungi atulaba wano we tuzze, kino kye bayita ekisubi ekiteebwa ku caayi abantu ne bakinywa, naye ng'ate nalyo ddagala in one way or the other, nga Dr. Twaha Kakooza bw'agenda okuba nga atunnyonnyola. Ese bunyanza kati ekisubi kya caayi oba lemon grass bw'okiwunyizaako era ojja kuwulira nga kiwunyira ddala nga lemoni, akuba kyo kiyitawo, kiwunyamuuko ng'akakuta k'enniimu. Ekisubi kino ffe bwe tuba tukozesa kano akaduli, naye n'ebisubi bino ebikoola byako nabyo bisobola okukola. Akaduli kakola ki? Akaduli kano tukakozesa ku nsonga nnyingi. Akaduli kano tukakozesa, waliwo empewo mu lubuto gye bayita dyspepsia, eyo okusinga ey'abaana oba ey'abantu abakulu. Waliwo abantu abalya emmere ne bakuba empiiyi, ekisubi kijja mugaana okukuba empiiyi. Weewaawo oluusi kiva ku bungi bwa mmere ng'eremeddwa okwekyusa, ate oluusi kiva ku mbeera ya ebirungo bye byalina mu mubiri ebitasobodde kutaasa mbeera, nga akalulweke n'ebirala ebikolebwa mu kende ekitono. Kati kino ekisubi singa bakifumbira mu mmere, oba singa omuntu awulira nga ablotinze azimbyemu olubuto, ekisubi kino n'akitokosa mu mazzi. N'atokosa akaduli ako? Akaduli okasalaasala mu buntu obwenkanankana n'okayiwa mu mazzi. Katugeze akaduli kano kalamba ne kagenda mu kikopo ky'amazzi kimu, oluusi n'obubiri okusinziira ku bwetaavu obuliwo, kubanga si kabi nnyo, kawooma, kawunya akawoowo era bw'okamanyira oba okaagala. Omuntu n'anywa amazzi ago omuli akantu kano, kagenda ekisooka okumuleetera okwebajjagala, afulumye empewo, era kajja kumuyambako ne ku digestinga ebyo byalidde, nti bibadde byekutte biganye, naye bw'anywamu kano mu mazzi agookya ekyenda kijja kutandika okukola omulimu gwakyo, awulire ng'asobola okugenda emmanju. Kano tekaleeta mbiro nti oba olunaakanywa awulire embiro, wabula kayambako ku ngeri y'ekyenda gye kigenda okukubamu emmere n'okwebajjagalamu n'oyisa ku mukka ogumu oguli waggulu, esobole aweetaaga okuziba wazibe. Gye gimu ku migaso gyakyo. Emigaso emirala, era nakyo blood cleanser, kijjamu obutwa mu mubiri obwa buli ngeri. Sigamba nti musange omuntu gwe bawadde obutwa ng'ataawa bamuwe ekisubi, naye tulina obutwa bwa ngeri nnyingi mu mibiri gyaffe. Obumu buli mu lubuto nga buva mu mmere gye tulya, waliwo ne gye bayita food poison, yinza okuva oba ku bisavu ebingi ebirudde mu sefuliya ya aluminium ze tusinga okufumbamu wano. Kati oyinza okwesanga ng'eyo naye efuuse food poison. Waliwo okulya emmere egaze naye ekola food poison. Waliwo kati ebyo byonna ono asobola okubitaasa, naye ate mu ngeri endala amanyi n'okuyingira mu musaayi. Walya ebintu ebifuuwa, mira eddagala ng'olina kye wejjanjaba, naye eddagala eryo ne likulekamu ate obutwa bwalyo. Kati ono ebyo byonna asobola okubiggyamu, naddala nga onywedde okusinga akaduli. Akaduli kalina ebirungo bingiko okusinga ebikoola. Ate njala tutunulire ebikoola byo bikola ddi era bikola ki ng'oggyeko okubinywera ku caayi? Bikola omulimu gwe gumu, bisobola okukola ku caayi okwo, bisobola okukola mu mmere, naye olw'okuba ekikoola nga wakiridde kisobola okukulakira naki, kyebava tebabifumbira mu mmere era ne bafumbiramu obuduli. Bw'oba wakufumba mu mmere akaduli kano nako oyongera n'okasusa, n'osanga paati eno ento, that is ng'ogenda mu mmere, paati eno ento bw'ogifumba mu mmere ejja kugonda ogigaaye singa ogisalaasala obuntu butono. Obuuziza era nti ebikoola ng'oggyeko caayi kiki, bisobola okukola omulimu gwe gumu ogw'okujjanjaba endwadde ezo ze twogeddeko. Ekisubi kino era omutwe oguli mild, olinamu olutwetwe lukulumaaluma, era kisobola okulukolako ne
kubanga kirimu ekirungo kya anti-inflammatory era kubanga eddagala lyonna erya painkiller lirina anti-inflammatory kati era ne joints ng'obadde olumizibwa ng'abantu abalina endwadde ya gout aba rheumatism aba arthritis n'ebiringa ebyo batera okulumizibwa mu joints n'abantu abakulu ntondo zeereeta mu mubiri bandibadde banywa nnyo ekisubi kino kwegamba bino byebintu bye tusinga okubeera nabyo ewaka naye ne tubiyisaamu amaaso. Kayunga Bubajjwe wetusinzidde olunaku olwaleero era nga ttiimu yonna of course weeri kiza Clement wali nnyo Idris Lukwago Tone Senabulya ne Daniel we bali okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo of course. Naawe omulabi waffe omulungi nkwanirizaako this time round tusazeewo tunoonye ku mulimi omulimi w'eddagala at the same time ng'ate musawo nga takoma ku kulima ddagala n'akoma kulireka ku ttale oba mu lusuku wabula ng'ate alitabula n'okulitabula eddagala eryaffe ezzaaliranwa. Amannya ge ye musawo Twaha Kakooza owa Shatwa Mixed Farm e Kayunga Bubajjwe gwe tugenda okuba nga tuwaayamukko naye era nga kyemmanyi nti we tunaamalirako emboozi eno ojja kuba ne byoyize bingi nnyo. Nkusaba nti nga tetunneeyongerayo kugenda kiwanvu nnyo atannaba kusubscribinga nga gwe mulundi gwo ogusookedde ddala okulaba omukutu guno genda subscribing nyiga epeesa lya subscribe era bw'olinyiga ojja kwongera okunyiga awali awakuleetera notification awali akabonero kaakade okanyigemu wakati osobola okuba nga ofuna notifications buli lwe tugenda ku mpewo oba buli lwe tugenda ku mayengo. Kwe kusaba kwange okwo muganda wange byobadde osuwa bingi ate ya subscribing naffe edda bw'omala okulaba olutambi luno mu biseera bye ebirala eby'eddembe osobola okuddayo n'onoonya ku mukutu guno butambi obulala bw'obadde wasubwa n'oyongera okubanga obulaba. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi muganda wange. Lockdown etukwatidde mu mirimu tuli mu mirimu fe yatusibira weewaawo si wabi tuba tukola. Abalungi abatulaba tuli n'omwami musawo Twaha Kakooza. Musawo abatulaba ku mukutu guno ebbanga ddene babadde bakulindirira ng'era baagala kumanya ebbanga ly'olimidde eddagala ebikukwatako n'ebigwa mu kkowe eryo. Nsaba obuze ku batulaba. Balamusiza nnyo abalabi ba puroguramu eno. Amannya Kakooza Twaha okuva wano e Bubajjwe Kayunga Bugerere. Tuli balimi ab'ebintu bingi naye nga byonna biwerekerako obuwerekezi ku ddagala. Omulimu omukulu tuli bajjanjabi naye ate twerimira eddagala lyaffe. Kati y'ensonga lwaki tubeera mu balimi ate tubeera ne mu bajjanjabi. Sebo ndi muntu omujjanjabi amaze ebbanga eriwera emyaka 22 mu mulimo guno naye nakuguka mu kukozesa ddagala habo. Eddagala habo zino nga z'ebulaaya nga z'ebweru kati gye nayigira eddagala lino kati emu ku nsonga lwaki muluddewo okundaba mu nsonga eno nti ate ebintu byennyini bye nali nkozesa ebweru nabyetikka nzijje mbisimbe wano male okubikuza kuba bye nakugukamu sijja kulimba nti mmanyi omwoloola kye gukola. Mpulira muwulire waliwo omulala agunsinza naye nze nayagala nnyo okugenda n'ebintu ebiri scientifically approved ebintu abasajja abazungu bye bamala edda okugezesa ti kino ekikola kirimu ABCD kino kikola kino kiwonya kino tekitambula na kino bino tobigatta ebyo byentambula nabyo. So y'ensonga lwaki nduddewo okujja ku mitimbagano gino ababadde bammanyi ng'omulimi naye nga saawulanga kyenima emabega eri tubadde tulima galiki so nga naye twamutandikanga ddagala nefuuka ate bizinensi mu ngeri endala netudaivatingamuuko kubanga galiki yalina emirimu mingi ng'ate akuwabyamuuko ku birala naye oluvannyuma galiki twamuyimiriza ne tuddayo ku nnono
ku ddagala lyaffe. Nandibadde natandika emabegako emyaka ng'ebiri oba esatu, naye era olw'obugayaavu bwe nateeka mu ddagala nenzira ku galiki, ate eddagala lyayonoonekamuuko lyafa, ate nga nina okuddayo ndeeta ensigo obupya n'okuyigiriza abaana bange abalirabirira. Kati ndowooza ke kadde batandise okuliyiga, ate tujje tuleete services zaffe mu bantu. Thank you. Abatulaba balyagadde okumanya ensi yonna mu Uganda ne wabweru wa Uganda omanyikiddwa nnyo nti twaha omulimi wa galiki. Era buli boogera ku twaha ekayunga ekiddako galiki. Buli boogera ku galiki mu Uganda erinnya lyo lye libaliddako. Ebintu bino byegoberera. Ki ekyakujja ku kulima galiki? Wafuna buzibu ki? Obuzibu bwali bungi mu mitendera egy'enjawulo, era bwatuttira ssente mpitirivu. Kwegamba nti galiki yanziza emabega emyaka nga 2 okusinziira ku kye naliko. Ye wamulimira bbanga ki oyo? Namulimira emyaka nga 5. N'akuza emabega myaka 2. Okay. Naye saagala genda nnyo mu details, naye kyolina okumanya nti kyekyo ye galiki yankozesa loss. Si lwakuba nti galiki ye yali omubi, si lwakuba nti abaali bamulima be bamulima obubi be nayigiriza, si lwakuba nti abamugula be bamugula obubi, naye gye kyaggweera waliwo abayingiramu nga bo ekigerero kyabwe kyali kyakunsuula. Kukuba kujja ku maapu. Era nenkita neŋŋamba kansasule amabanja nga nzija ate mu ssente enkalu ze nakola edda. Abantu bageresa wabweru eyo nti bamafiya ng'enjogera y'ennaku zino nti bamafiya bakuba twahawe kayunga ne bamujja ku galiki. Bamafiya bantu boogera kiyinzika okuba nga kituufu oba nga si kituufu, naye nga kyo kyolina okumanya nti saamuvaamu nga neeyagalidde. Waliwo obuzibu ng'era bwaleetebwa bantu. Abatulaba balyagadde okumanya besides obuzibu obwaleetebwa abantu, ye wali omusanze mu buzibu ki ye ng'ekirime? Nali mukugukiddemu ddala bulungi ng'ate ne bemuyigiriza bamukuguseemu, naye olw'okuyingirirwa okwo twamuyimiriza, nali sikyasobola kumugula ku bantu kubanga bano banyonoonera. Namugula mbasupplyinge nengula naye nga bakudilayingisa. Jjukira ye afa. N'ogula n'oteeka awo entuumu n'obagaba naye ndeeta nti gumiikiriza alinda muntu. Kati ndowooza mu bakozi mwalimu oba bambega baabwe simanyi. Bwaggwawo bw'amala okufa ne bagala leeta ate n'oddamu n'osaggula n'omukuŋŋaanya mu bantu. Kyokka gwe wasooka okukuŋŋaanya yafa. Jjukira bali abantu omubaggyeko obawadde ssente n'oddamu n'obaggyako omulala otwale. Naye era ne bagamba nti ate procurement simanyaani taliiwo, ate simanyaani, okutuusa emirundi 3, naye nga ebyo biri mu buwanana mu butitimbe bwa ssente. Wakyaliwo abalima galiki mu Uganda? Gye bali abatono abasigaza ku nsigo yaffe, naye bamulima ne bamutwala mu open market. Luli ffe twali tumugula, naye kati bamutwala mu Wuuno ne mu ali ku scale ki bw'oba otukubidde ekifaananyi? Abamulima kati bamulimira ku what scale? Bw'ogeraageranya scale kwe twali n'eriwo kati nja gitwalira mu percentage. Yeah, let's have a percentage. Bayinza okuba bali mu 1%. Gwe wali ku percentage ki? Singa twali mu 10. Ku 10 kye twaliko kati abaliwo nga beekuusa ku ffe bali mu 1%. Omulungi atulaba tuli ne musawo Twaha Kakoza owa Shatwa Mixed Farm ekayunga bubajjwe wetusinzidde olunaku olwaleero, era nga ensonga zikuwadde abantu babadde tebamanyi lwaki tokyali mu bya galiki, era wali wasirika nga wakikuumanga cyane. Abatono babadde bakimanyiko. Watiisibwako obulakyogerako? Naye nze nga nze
ng'omuntu nalaba nga atakyogeddeeko yasinga n'endowooza ku birala ebipya ebijja mu maaso okusinga okudda mu kwekubagiza. Thank you. Abatulaba balyagadde okumanya bwe wava mu galiki n'omuta n'oconcentratinga ku ddagala. Eddagala eryogerwako tuyinza obutagenda into detail naye bw'oba otusiigidde ekifaananyi ku scale, land scale olirimira ku bugazi ki? Tulina kyolina okumanya nti mother garden yokka eri ka 5 kati tulina zonna awamu yiika 30 nga mwe muli ery'emiti, ery'ebiranda n'ery'ebika ebirala. Ebiri sizono waliwo ebitukungula emyezi 6, waliwo eby'emyaka bitasussa myaka 2, byonna awamu liri ku yiika 30. Yiika 30 ddagala lyokka. Esebo. Tusiigire ekifaananyi eri munnayuganda atulaba mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Eddagala lino eritudde ku yiika 30 ag'ettaka. Tuwe rough estimate liwonya endwadde mmeka? Ndowooza okuggyako coronavirus ono gwe tutannaba kugezaako COVID-19 tetunnamugezaako naye tusuubira nti singa tubadde tuweereddwa akakisa government of course naye olw'okuba awa obudde butono tetwagala kwetuminkiriza tugaye nti batuweeyo omulwadde tuyinza okusiiga ekifaananyi ekibi naye bwe banaabanga abakugu mu kunoonyereza abatusingako naddala abali wabweru w'amawanga gano nga bamaze okukakasa nti eddagala ekikagundi bw'okigatta habo gundi ne gundi bw'ozigatta ffe tulina ze tukakasa nti ziyinza okukola naye tezinnabeera approved nga bwe nagambye mu ntandikwa twasalawo okukozesa eddagala eryo lyokka eriri scientifically approved lye baamala okukakasa nga lyayita mu byombo mu byuma abasajja ne baliwandiikako lye tukozesa kati tulina bye tugattagatta ne tugamba bino bisobola okuwonya naye tetuli mu bagwa mu kiti ekyo ekikkirizibwa okwerangirira n'okyo tulinda bwe baligamba nti abakugu bali basalewo bwe baliga nti ekikagundi ne gundi kiwonya ffe tukirina ffe buli kye bajja okwogerako tukirina mu nnimiro zaffe ezo twakireeta twakisimba twakikugukamu tukirina ekiri fresh tulina ekikalu ne bwe baligamba nti ebikyuseemu ku coronavirus kino kye tubadde tukozesa nga kikalu mu ndwadde endala ono tukozesa kibisi tukirina mu nnimiro. Era kanziremu mbuuze ekibuuzo ekyo endwadde zonna okujjako coronavirus ne AIDS atannafunikako ddagala kyokka bwe tuba tujjanjaba symptoms za AIDS okugeza ng'okuboostinga abasirikale mu mubiri ng'okubalansinga vitamins ne minerals nga okuwonya endwadde ezireetebwa AIDS mulimu endwadde z'ensusu mulimu ebizimba mulimu emisujjasujja mulimu diarrhea mulimu ebifuba mulimu endwadde endala nyingi ebyo byonna tubikola era omuntu n'abeerawo bulungi nnyo omuntu n'atuuka n'obutategeera nti ono n'atuuka n'oga nti bakale kibirige oba abantu baali bamuwaayiriza nti mulwadde naye wuuno tubalina era kye twasinga okwesibako wano twesiba ku ndwadde ze bagamba nti teziwona ng'ensimbu nga stroke nga asthma nga diabetes type zombi nga pressure sijja na kumwesibako nnyo kubanga engeri ye nyingi emuwonya okuviira ddala ku kulya ow'omwoyo mpaka ku kunywa eddagala ne diet n'endya y'emmere eyo ne exercise so omanyi waliwo endwadde nga zo sikawuka nti keekano akakuyingiddemu ate ne wabeerawo endwadde kati ng'ensimbu wadde sikawuka nti keekakuyingiddemu naye waliwo okukyankalana kw'emisuwa ne sisitimu yonna so naye bwe tuba nga tusobola okuwonya ow'ensimbu ate nga tubalina mu bungi era tulina n'abasobola okujja okuwa obujulizi
so tulina aba stroke nga tetutunulidde myaka emeka stroke gye maze ku muntu nga tetutunulidde kiki ekyagireeta fe oba kaali kabenje kasita obeera nga tekakosa kintu ne kivaawo kugenda kuba waliwo okugamba nti ono yafuna akabenje skala nejjako obuzibu ekyo kyanjawulo waliwo n'alina ensimbu nga naye yamala kugwa oba nakuba omutwe ku jjinja ensimbu netandika ekyo kyanjawulo kiyinza obutawona naye bw'obeera nga organs zonna zikyali zikyali nnamba wabula ziriko obubeezi bulemu ekyo tulwanagana nakyo so twalowooza nti tusooke tulowooze ku ndwadde enzibuzibu eziragajjaliddwa ezitaafiibwako bwe teba bulwadde obwo butubutadde ntugamba katutandike n'ezo oba mwana muto oba muntu mukulu tetutunuulira myaka nti obulwadde olwamaze nabwo bbanga ki of course gy'okoma okulwa n'obulwadde n'okulwawo okuwona naye at least enjawulo otandika okugirabira mu wiiki emu bumu so tetutunuulira myaka tetutunuulira bbanga lyomaze na bulwadde wabula omwana omuto tuyinza okumutunulamu akatini nti atannatusussa myaka 2 tuyinza obutasobola kumujjanjaba obulwadde obwo obw'ensimbu kyokka obulwadde obulala omwana nga tannaweza myaka 2 naye ng'ayonka waliwo bwe tujjanjabira mu mabeere ga maama we nga maama anywa eddagala si ddagala nnyo azisaaki wabula kibiba bikoola oba mirandira egirina ebirungo ebigenda obutereevu mu mabeere omwana mwagenda okubisanga bisobole okuyamba ye mu mubiri gwe okugeza abaganda ke bayita akamuli oluusi ebeera jaundisi mu ddwaliro basobola okugijjanjaba naye olinga kwe kusalawo kwe tayagadde ekyo tumuwa buwi majaani amajaani ago ye ganywa omwana gasanga mu mabeere naawona so endwadde nyingi zetukwasaganya waliwo endwadde eziri common nga buli omu azoogera kweganga toyagala nakuzoogerako zo okugeza nga amaanyi g'abaami amaanyi g'abaami gabula olw'ensonga eziwerera ddala nyingi kubanga buli muntu yatondebwa nago tegayina gye gadda naye olw'okuba omwami oyo akolagana n'obwongo butereevu era ye ogani yokka egabana omusaayi n'obwongo direct nti obwongo bwe buba bwetaaga okulowooza bwetaaga omusaayi noono bw'aba alina by'ayagala okubaako bye yeekolera yeetaaga omusaayi gwe gumu ate obwongo bwe bumufuga ne buga sijja gukuwa kuba nange nnina kyenkyamaliriza kati olw'okuba ennaku zino obwongo bumaliriza bingi tebikutuka omwami n'asigala nga ye talinako yeekoledde kuba tebamuwa mukisa gufuna ku musaayi bombi bakozesa musaayi okubaako kye bakola kati tulina stress eza buli langi covid takyali nnyo stress gye tuli tumanyidde okutuula ewaka oba oli awo naye tutandika okweraliikirira nti guno omwaka gufudde abaana tebaasome tutandika okweraliikirira nti ku mulimu nzirayo ddala tebaatusaleko bwe baba batusalako nze omu kuba naasigalayo oba kuba naasalwako tutandika okweraliikirira nti kuba mu mbeera eno bweti eya redundancy obudde obungi buno n'okuzaala kugenda kweyongera ti ku expense gye mbadde nayo nga ninamu obusente obutono kati nga sirina ate nga expense yeeyongeredde ddala so ebirowoozo ebyo tunaalya ki tunaanywa ki ennaku zino omuntu atunuulira aba ali ku bibye ku lubimbi lwe yeerimira atuuzizza nniya akaana ka muliraanwa kasinga emyaka 10 ne kayitawo nga kavuga Mercedes kapyata nagaba nanga ate omuntu kati naawuguka ekyo kyennyini kigenda mugaana omusajja we okuba n'amaanyi n'olwekyo ensi we yatuuka twafuuse ng'ebikoko bibraila ne bw'okiraga akanyenye enkule tekikagoba kukakwata olina okukasotta olina okumala okukakwata ate n'okikasottera akanyenye enkule n'okiwa akasotte naffe bwe tuli kaakati ekisajja kyaffe kino kye banoonyeza amaanyi
kirina ebizibu bingi mukama waakyo obwongo takyakkiriza kukiwaayo yadde obusaayo obuwera aba yakakiwaayo butini nalowooza ku kizza ayiseewo ne kapyata aba yakakiwaayo ate nga ye bw'aba yeetaaga obusaayi buno teyeegayirira abusikayo omulundi gumu n'abweddiza. Thank you. Omulungi atulaba tuli ne musawo Twaha Kakooza alina ensonga gy'ayogedde ey'akapyata. Abantu ensangi zino bageraageranya nnyo ebintu ebikoleddwa n'emyaka nti omwana omuto oyo n'abeera n'ennyumba bw'etyo omwana omuto oyo n'abeera n'emmotoka bw'etyo. Munywanyi wange kizza alina emmotoka empya gye yaleese mu mbeera gye tulimu eya covid eno naye nabadde mubuuza nti owaaye abantu onaabaddawa naŋŋamba nti bo bananzirawa lwaki abantu tutambulira mu miti ddagala lwaki abantu tebasaa kwenogera ddagala ne balyekolerako ne beprescribingira eddagala and they administer that drug to themselves. So nga ate gye bayita gye liri weebale nnyo bambi obulamu kintu kya muwendo era okutabula eddagala tekifaanaganako nga kufumba mmere kubanga ne bw'ofumba obubi kasita oteekamu omunnyo mmere embi tekola ki tesuza njala naye eddagala bw'olitabula mu bukyamu liyinza okukolako obulabe bwa ngeri nno nnyingi buyinza okuba ddyo nga likufuukidde obutwa awo wennyini oba liyinza okukonya obulwadde bwo n'obeera ng'olunda okugeza ngenda kukuwa ekyokulabirako kya ddagala lya mbiro katugeze entabulira omuntu eddagala ly'embiro alekera awo okudduka yinza okunoga ebika 5 ng'ekimu ku bika kikaawa nnyo kisunduukiriza n'emmeeme ekika ekyokubiri nga kikendeeza ku bukaayi ekika ekyokusatu kijjamu okusinduukirirwa emmeeme ekika ekyokuna kikendeeza liyinza okuba likaawa ate nga libalagala okukaawa ng'omululuza n'okubalagala nga kaamulali kati ekika kino ekirala nga kikendeeza obubalagaze n'ekika ekirala nga liri ligaana otulo libuza otulo wadde ddungi mu kuziyiza embiro naye ligaana otulo kati ekika ekyokutaano nga kigaana tulo kati gwe agenze ng'onnondoola nga nnoga n'olaba ebika 5 nga mbinoze naye bw'ogenda gy'oli ebika 5 nga tebiriiyo waliyo 3 byokka naye tewategeera nsonga yabiteesaamu kati n'ogenda ofuna ekigaana okukaawa n'ofuna ekigaana okubalagala n'ofuna n'ekireeta otulo naye ojjanjaba mbiro ekyembiro tokitaddeemu oli n'alyoka yeebaka otulo n'embiro ze kati okukkakkana bw'obanga oli wadde munywanyiiwo nga nabiraba mbimanyi akutenda ttima n'onnyonoonesa mu baana nga siwulira nakuwulira ngenda okuddengulu nga nogamba nti yoyo omutuufu oyo. So question ebadde nti lwaki abantu tebalyenogera beetaaga okumanya beetaaga okutegeezebwa beetaaga okuyigirizibwa eddagala lingi kumpi buli wooyita buli wootunula waliwo eddagala naye likozesebwa litya kikulu nnyo litabulwa litya kyekiritambuliramu oyinza okuwa ekyokulabirako eky'omugavu omugavu guyinza okukola ku kifuba ne ku ndwadde endala nnyingi n'endwadde z'omusaayi ez'okkirinzinga omusaayi naye omugavu gusobola okukutta naye onywedde otya omugavu ne gukuwonya ky'oyagala guwonye ate nga tegukukozeeko na bulabe nali ndabyeko akoppa omwana yali mu ttale eyo ng'alunda n'alaba omusajja omukulu ng'agaaya obukoola bw'omugavu n'abugaaya bamusanga ku kiswa ng'abimba ejjovu musota gumuboze biki naye olwokuba baalaba mukama mulimu ebintu bya kiragala bagenda okubyetegereza nga bikoola bya mugavu ne bamanya ekyokumukolera kale ne bamukamira ku ttale eyo bamukamira amata n'aganywa n'awona ne bamuvumula omugavu naye ate omugavu abantu bangi bagufumba
ne bagunywa bagugaya n'ogugaya naye gaya obukoola obw'ekigero oba ofumba ebibajjo naye n'obiteekamu ekigenda okuziyiza obukambwe buli n'osigazaamu kiri ekivumula kyokka naye nga kino ekitta kivuddemu. Nze nalyako obutiko abateeso bansanga nali nina faamu gye nkolako edda ne bansanga ne bangamba tuwe obutiko ne baba buno tebabulya ne bagamba babulya ssebo ne bangamba babulya ne mbagamba obutwale ne babufumba ne bandeeterako ne bagamba sirya butiko bwa butwa ne babuwuuta nga ndaba naye ne mpalirizibwa okulyako ne bumpoomera ku buli mulundi ne mbubanogeranga ne mbubaleetera bo nga be bafumba ne bampaako. Twalikola mu faamu ffenna nze nga nkola mu nte bo bakola mu kulima kati tebalina mukisa gujja eno mu nte gye bumera bitiko ebyo ebyeru kati lumu ne ngana lwaki si bwefumbira bano abateeso banandiisa n'ebitaliika bakuba obunyonyi twali tukoze endagaano nti bwe mbamba leetera obutiko temukubanga bunyonyi mulekerawo kulya obunyonyi obukube ne butida nti ye naye lumu nsanga babukubye obunyonyi nga bunyonyi bwammwe obutali busale si busiraamu naye nga katwala obutiko mbwefumbire abateeso be bamponyanga obutiko bunzita balina engeri yaabwe ejjamu obutwa gye nali simanyiza obutiko nabufumba woloseero nendya obutiko kabuntamiize obutiko kwegamba bukujjamu concentration oyagala kutambula toyagala kusirika obutiko ne bangamba gwe waliddo nga bo babumanyi nga waliddo obutiko ne basinalya ku butiko naye bw'otayogera ofudde naye nageno nga ngenda ne bagamba nalidde bannanga obutiko. So lyeddagala lino lyobuuza omuntu lwaki teyeekolera ddagala ajja kufumba obutiko nga tamanyi bwe babujjamu. Musawo abatulaba balyagadde okumanya osubscribinga ne National Drug Authority sinnaba osubscribinga ne World Health Organization. World Health Organization nyinza okukkiriza lwansonga nti buli kyenkozesa kiri scientifically approved nti National World Health Organization yakikoonamu sitampu buli kyenkozesa wabula kyesinnaba kutuukiriza nganze kuba nkyalina bye mbadde nkyagattagatta kyesinaba kutuukiriza kyekyokugenda nfune certificate eyo mbayite bajje bakakase nti ono okugeza kano bakayita chickweed ako nako ka anti-hemorrhage nti chickweed ono ye mutuufu nti ye tulina gye tuyita DNA ye gundi gye mbadde ngendako tugikolera mu ministry ya agriculture so neetaaga okukola DNA ebyo byonna birina bye byetaagisa byenkyaterezaamu naye before mwaka guno kuggwako nja kuba mbirina. National Drug Authority kyekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga Uganda. Mirundi emeka nga bazzeeko gy'oli okwebuuzaako oba gwe mirundi emeka gy'ogenzeyo okubeebuuzaako ku bikwatagana n'eddagala? National Drug Authority nga yo si tulina mirundi gye tuzisinkanye lwansonga nti herbs zirina kategori yaazo zirina ekitimu ezigwa tezigenda butereevu eri nabo babadde bakyali confused naye nga bakyalina bye bakwanaganya naye bano ba herbalist abalala tubadde tusisinkana ne tubaako bye twogera ne kwegamba ebiriteekebwa era mu nkola ekiseera nga kituuse ekyokukola oba joint venture wakati wa herbs ne National Drug Authority. Thank you. Tulina abantu batabulwa ebintu bibiri abasawo b'ekinnansi n'abasawo ab'eddagala abeddagala egganda gwe kyekikwawula enjawulo eriwa tuyu mu ebyo ebibiri byenjogedde because era n'abasawo abavumula abalwadde nti ddogo na biki era nabo bakozesa ddagala lya ku ttale as well as era namwe mukozesa ddagala erimera okuva mu ttaka. Kati enjawulo gye tulina ojja kusanga nga waliwo anoga ebikoola n'agamba ye abigabisa mukisa ovuwiiki nze omukisa siguno n'ate mu bikoola. Kwegamba nze enjawulo gye tulina tiwaliwo akozesa ebikoola
katugeze gwe bajjanjaba ali kilometers 10 ne bamujjanjabira wano n'ebikoola obanga babyokya obanga zisigwa mu kiti ekyo nze ndi mu kukwata kikoola n'enkikekenenula n'enkikumizisa oba n'okyesiiga nti enjawulo endala gye tulina nze siroota bye ngenda kukozesa nsoma bisome kati omulala ajja kubeera nga yabiroota sirina bujulizi naye bino mbirinako obujulizi nti okusinziira ku university y'egindi okusinziira ku NGO ekola mu nsonga bweti kino bakikebera emirundi bwekiti ne bwekiti bakitestinga ku nkima ku mmese ku kamyu ku muntu kyayita era nga nina obujulizi bwakyo ekyo kyenkozesa kati biri ebitalina bujulizi bwa sayansi kati abondowooza be basawo abannansi oba kino kizibu okunnyonnyola waliwo herbalist ye muntu ajjanjabisa herbs lyeddagala erigwa okuva ku kimuli mpaka ku mulandira mulimu olwo ebikoola ebikuta ebisigo kyokka era waliwo n'omulala akozesa ebintu bye bimu naye mu ngeri etali ya sayansi so enjawulo gye tulina nti omu yeesigama ku mizimu mizimu gigenda ne lubaale n'ebiringa ebyo amayembe omulala ne yeesigama ku sayansi kati nze ndi ku side ya sayansi. Thank you. Abatulaba balyagadde okumanya oyina element gyoyogeddemu nti eddagala lino lyakakasibwa abazungu era olinya ennyonyi n'obijja eri n'ojja n'obisimba wano kikola kiti ekyo? Question gingondezeemu. Tulowooza nti omuddo gusinga kumera mu Africa lwaki ate guva e Bulaaya awajjudde for example tuyina bajjudde balina season ezitategeerekeka amalungu n'ebigwa mu kkowe eryo ate ne guva eri ate ne gujja ne gumera eno ekintu ekyo nange kinkosezza nnyo ekituufu Katonda yateekateeka emiddo n'emiti ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo kaseese ebintu ebimerayo oyinza obutabisanga bugerere wano era n'ebyebugerere bingi ebitali mbaale kati naffe tulina ebintu bye tulina abazungu bye batalina kyokka ate bo balina bingi nnyo okusinga bye tulina lwansonga nti nekyandibadde tekimeraayo ewaabwe bo bakirabirira nekibeerayo kifuba kasita bakirabamu omugaso kati emiddo mingi n'ebiti bingi bushrubs buddoddo obulanda obuti bungi bwe balina ewaabwe nga babulabirira n'obumu nga bolaba wano tulina reserve forest reserve tulina nga ba reserving ebitundu ebyo nti muno mulimu okugeza waliwo akati nkasimbye wano n'emirundi kaganye bakayita buchu wakajja mu nsi ki nakajja South Africa mu nsi yonna kali South Africa akeesobola era mu America yapangisa ettaka ku lubalama lw'ennyanja mu Cape Town kuba nali ndowooza kaagala munnyu nenkayira nga amazzi agalimu omunnyu kaagana naye bapangisa ekifo balizingayo emyaka 9 mu jiji awali akakantu ne basibawo sengenge y'amasannyalaze nti okwewala abantu okabba kati kalinnye ebbeeyi kayitirivu naye era of course waliwo obwolumaggamagga obwagendanga bumereeye ebbali tugenda ne tubugula ku bantu aba harvesting naye n'abalina faamu eziriranyewo nabo babusimba ne bukkiriza nti omuzungu bw'amanya nti kana akantu kalimu amakulu takakkiriza kufa olaba ekikennembi kye batakkiriza kusaanawo olaba bakolayo eddagala eritta ebiyenje ng'ekiyenje kifa n'amagi ne gafa n'omuzzukulu ne baliwera nti ekiyenje ate tukimalaawo eri ddagala lijja kukimala baya yali erikoze nange nalireetako wano ate bannaliwera so kati lwaki tugenda ne tunona ebintu e Bulaaya nti yo gyebiri ate babisomako ne babiwandiikako ebitabo ne babikakasa ne babiteekamu ebyo ebyatongozebwa naawe ng'abisoma n'agenda obikozesa kikwanguyira omulungi atulaba katini nnyo katugendeko mu lusuku lw'eddagala tutambule ne musawo tukkirire mu lusuku atunnyonnyole
ddagala of course biri ebikolo nga bimeka ebiri ku byoyinako obuvunanyizibwa byolima wano bye tulima ebitaliiko bya Uganda nga byava bweru ebigwira otunula ebikolo ebigwira biri bimeka biri 165 165 species nga biri imported tutunulire ebikolo ebyawano tuyinza okuba tulinamu nga 3 oba 28 around. Lwaki wetanidde nnyo eby'Ebulaaya compared ku byawano ebyaffe? Kubanga byo byawandiikibwako biri ne byakakasibwa birina ebitabo bingi birina obujulizi bungi ebiri mu makoona birina obujulizi naye nebya Uganda waliwo byakakasibwa kati nga tujja kutunuulira omuti ogwo baguyita Prunus africana entaseesa nagwo gulina bwino gulina ebitabo ebigwogerako guli scientifically approved kwegamba ekintu kyonna kasa kibeera nga tekiri mu kkoona. Waliwo abantu kye bataagala kubuusa nnyo maaso baagala kumanya musawo Twaha Kakooza wa Shatwa yaani mutabani waani yazaalibwawa akuliddewa. Kale Kakooza Twaha ono mwana nzaalwa y'e Buddu Masaka Munnabuddu Munnabuddu naye lwakuba tayatula ennyanya tagiyita nniina agiyita nnyanya. Nzaalibwa omwami kati omugenzi Isaac Kakagwa ne mukyala we aliwo Alimako Munyana. Nazaalibwa ku kyalo Kiyanja mu ggombolola y'e Mukungwe erudda awo naye kati kitange bwafa nenawo kitange omanyi bo era abantu bangi tebaawula ani azaala ono ani azaala oli kati mukulu w'ekizza waali kati abasinga obungi era bamanyi nti oyo ye taata yennyini. Naye kati okuggyako nga nze gambye nti oli muto we ye yali anzaala naye engeri gye tufaanana ffenna era abantu tebaawula bagamba era nga naffe bwe tuba tukitwala. Eyo gye nazaalibwa gye nasomera ne primary nagisomera Kaddugala Primary School. Nenvaayo primary nagisomera nno mu masomero 3 Kaddugala Primary ne ŋŋenda olutalo lwa Miini nensomerako Kamuli Bukakande bayitawo ovudde bayitawo Namayira wakati wa Namayira ne Kasambira mu Kamuli district Busoga. Naye embeera nebeera mbi nebigaana nga nina okuyiiya okweyongerayo nze Kakooza Twaha n'ebiseera bye waliwo omusomi w'amawulire nga muyita Peter Kakooza Ssaalongo ku Radio Uganda. Kati olwokuba nasanga e Busoga Ssaalongo n'olunaku olumu abeera Ssaalongo Isa abiri neŋŋamba kitegeeza nange ndi Ssaalongo bwe manga nze Kakooza kati neeyongereko erya Peter oli asoma amawulire n'erya Ssaalongo kaakati neŋŋenda ku Kigo e Kamuli. Biseera ebyo waliyo Father Wyland waliyo ne Father Joseph Damutuuba naye nze nga tageti eri ku muzungu njagala mukaabira nnaku Wyland nga njagala mukaabira nnaku anzikirize nsomero era nengi mukaabira era nanzikiriza naye nga nze Peter erya Twaha nsoose ndibisseeko kaakati olwokuba neetaddeko erya Ssaalongo mu baana be yali alabirira mwalimu ne gwe bayita Kirigwajjo yali Muganda ng'akimanyi Omuganda tebamutuuma Ssaalongo nga muto. Ekyokubiri waliwo bafaaza baagala nnyo okulya embizzi kati nga bagikamula ne batuweereza eno butto w'embizzi kati naye nga tulina cowboy tulina ne Kimbo tulina ne butto kati nze nga ŋŋamba waliwo omwana omulala bamuyitanga mwana wa Nkima
mwerabidde yali mulungi nnyo gyendi yamujjukira nga mugamba sooka onnaalize mu flying pan eyo oba mu sefuli eyo sooka oginnaalize nga bamaze okusiikamu amagi gaabwe mu butto w'embizzi nimuga n'aginnaaliza ate bwamala oginaaza ate nze nenjiddamu n'engyenaaliza ogwokubiri kati nensiike wali yasooka okunaazaako ebyabwe kaakati ate ekyo nakikolanga leeti nga waliwo gwe bayita mbonye nga mbonye amaze okugenda kuba yali mukambwe waliwo ne kakati ono Katumba bamuyitanga Katumba nambuuza nti naye ggwe kiki bw'oba tolya mbizzi si nsonga n'abantu bangi abatagirya nange kati sikyagirya ninga ggwe naye ate nga tunaaza nnyo eseffuliya emirundi mingi kati ng'omuto ne mubuulya nti mutuufu ndi musiraamu kati ajja abuulira mbambonye nti bannaye ono tuleme kugira tulekeraawo amasafu gali we bagatuwa tugasuule naye ono musiraamu mbonye yakomba kwerima mbega yajja tuketta oyo mbonye ate yali mukulukulu ye mbonye ye yannemesaayo eyo yakulemesa mu kigo enziruka neŋŋenda kati nensalawo ntandika okulunda gwe mulimu ogwali omwangu gwe nnyinza okuyiikiriza nunde nga neeweerera naye lwaki tewanoonya father n'omunnyonnyola kwegamba era tewali entiisa mbonye kyeyandaga nalowooza nti ye faza jukira faza wana ndi ono yalina omuze gw'okunyoola amatu lowooza kwe kusaaga kwe aye namanya ku luno okutwaja kukunyuulako olaba yakunyuulanga mu kusaaga kati olwo nga waliwo gozizza nenziruka nentandika okulunda bwe nnunda bwe nsomayo naye okusoma kwange kwali kwa nkalu nnyo naye oluvannyuma nasobola okusoma kyensobodde oluvannyuma nenfuuka omusuubuzi ate awo we nava ne ŋŋenda e South Africa kati South Africa eno gye napakasiza ku faamu ey'eddagala nagenderera birala nagenda ne ssente zange napakasa wano nenfuna ssente nnyingiko mu budde obwo kumbe eri waliyo abaavu be banjiya naye engeri gye bakubanga essimu nga bakuba ku reverse call nze bwe ŋŋenda ku simu y'omuntu landline nga basaba operator nti reverse call South Africa yejja okusasula naye bano bagagga kumbe simu babbanga nzibe kwe bakubira nga tebazisasula kyebavanga basobola okusasula reverse call gwe ne bwembanga nze nkubye ate gwe nkubidde yasasula ekyo operator yatulanga ndoza mu posta wano oba mu Uganda Telecom nga operator abuuza na confirminga basi be bamanyi bwe bakolanga nga sente oli yajja okusasula ne twogera essaawa 2 nimanga jangwe no waliyo amafactory gakola jini tukola emidaala wano ate ogenda kufuna sente empitirivu ngenda okutuuka ng'obwavu buli ku bantu bali abakukubiranga Allahu akbar tebalina renti ate bakulwanira bulwanyizi jangu eno kakati oyo ayina n'omukazi wamaze ayina omukazi ajja kukoleza jangu obeere nange kuba gwe oyina mwaka sente ngenda kusasula renti ogenda kugula emmere era emyezi gyali 5 nga ze nagenda nazo ziweddewo nengenda nnoonya omulimu ku faamu ati ku faamu nali mu kujjukujju naye nga ndi katini nnyo ku faamu nembeera mu kujjukujju ne bankuzaakuza nenjiga tractor nave nonga manyi okuvuga emmotoka nevuga tractor naye nga saagala kuvuga tractor omuvuzi wo tractor yabanga fala olima bulimi tomanyi bwe bakungula tomanyi bwe bayita bintu so nenjagala mbeere supervisor era nenkuzibwa nembeera supervisor naye ne wabeerawo embiranye ennene nnyo wakati w'abaddugavu bazungu kasajja katono kagwira kati omusajja ono yali alima n'eddagala alima kasooli alima ebinyeebwa alima obummonda alima greens zonna naye nga balima n'eddagala nangamba genda mu department y'eddagala naye genda olisome obeere nga kubanga yo teri competition mu ddagala tebabyagala birimu ebibuuzo bingi kuba buli lwakusatu n'olwomukaaga abantu public yajjanga
okwegulirayo okwo ku ddagala ery'okusimba n'ery'okukozesa. Kati olina okuba nnyonnyola ennyo gye bakoma okutwala gy'okoma okufunako ka commission. Kati nentandika nengenda Bloemfontein kitundu bakiyita Butapero nensoma habo. Kati kyanyanguyira nnyo nti nze abantu bangi be nasomanga nabo bawulira ekintu takirabangako, ate nze kye basomesa wali kyensiibamu wali. Buli lwenkomawo olwokusatu n'olwomukaaga nasomanga ennaku 3, nasomanga Mande, Olwokubiri n'Olwokuna. Kati Olwokusatu n'Olwomukaaga ate nga mbeera ku faamu. Kati Olwokutaano n'Endwenjeera n'Olwessande okulaba ebirala. Era kyankolera nnyo nti najjanga nennyonnyola abantu abantu ne bakitegeera. N'owulira essanyu. Empulira essanyu. Kati experience yange natandika gifunira awo ku faamu n'abantu. Kati mu ddagala lino twali grading nga pharmaceuticals eziritwala. Batwala grade esooka n'eyokubiri. Ne bali processing. Naye third grade gye twatunzanga kuba n'abantu. Sekinomu abaze ku faamu. Kati olw'okuba nina obudde nga mmaze n'okusoma. Mukama wange yanzikiriza okutandika omusuubulako eddagala third ne second grade. Nditwale nange nkole herbal pharmacy. Era plan gye mbadde nnina wano gye bujjako katono. Nenkola herbal pharmacy. Kwegamba esente ne zijjira ddala. Experience yange eyasooka nagifuna mu bantu bano be twaguzanga. Individual abo ng'oli ajja najja nakubuulira bwawulira na kiki n'ofuna amaanyi. Ate eno by'osoma eno n'omuganga kati ate katutabule bwetuti ne bwetuti. Luli baagulanga ekika kimu ekyeddagala nti nnonye yaro, njagala medicago sativa, njagala dandelion, njagala ekika kyonna ky'abaayogedde. Kati naye kati n'omuganga nti kweri ogattamu na kino kigenda kukola ku nsonga eno, kino kikole kweno, kino kikole kweno, agenda okudda nga ali ati. So ne tugenda bwetutyo. Professor wange omu ku bansomesa bamuyita Claddock yaŋŋamba nti by'osoma wano si bye bisembayo. Kubanga science tannavumbula kisukka 1% ku byetaagisa mu nsi oba ku biriyo. Kuba okuvumbula ku discoveringa kukwekula. Tebannakwekula yadde ekiwera 1%. N'olwekyo naawe beera omu ku bavumbuzi. Bino by'osomye si bye bisembayo. Era bwe kiri nti eddagala ndikozesa ebintu eby'enjawulo bingi nnyo okuva ku bye nnasoma. Eby'enjawulo biyitirivu obungi. Okugeza waliwo eddagala lijjanjaba athletes. Ndwadde za misuwa na binywa. Naye neewuunya ng'abaami abanoonya okubaako ke beekolera ate lyabakozeeko ne lidda ne mukati. Kati olw'okuba eddagala mba ndimanyi after effects zaalyo na biki era mmanya nti teririna bulabe eri ono wadde nga tetujjanjaba kiri. Olw'okuba ne kiri kye tujjanjaba kigwa mu kiti kya binywa na misuwa. Mwattu kye liva likola. Naye nga mu byawandiikibwa teryawandiikibwako nti ligaba amaanyi g'ekisajja. Thank you. Bwe tumala okulikungula kuba eddagala ligenda ne lituukira kumu. Ekika ekimu ne kituuka omulundi gumu. Tulina okukiggyayo kisobole okuzaala kinnaakyo oba kiggwewo ekifo tukikozesa ebirala. Kati tusooka ne tulyanika ku matundubaali. Erimu waliwo eryagalako akasana, waliwo eritalinyirako ddala mu musana. Kati bwe tumala ne tulipaakinga mu bintu bino. Kati ate muno mwe tulijja okuliprocessinga okulituusa ku muntu omunywi waalyo agenda oddikozesa mu ngeri emu oba endala. Tuyinza oddikuba mu mashini, tulinawo mashini awo, tuyinza oddiyisa mu mashini, waliwo erikuba ne lifuuka powder, waliwo eriwewa ne libeera ng'amajaani, waliwo kati ate era tuli mu nteekateeka ezigenda okutandika oddipaakinga mu filter bags ti omuntu tutabule nti lino lya pressure ogende otwale bu bags oba akapakitiko kalimu bu bags oba 9 obunaakola omwezi singa tulaba nti mu mwezi gumu gwe gujja okuwonya tukole packaging eyo. So kati wano weriri tusobola oddikuumirawo omwaka n'emyaka 2. Ate weriva wano tusobola okulikuuma ebbanga eri wakati w'emyezi 6 n'omwaka. Omanyi gye likoma okumementulwa gye likoma okukendeeza obuwangaazi. Naye kati wano likyayita mu process endala ey'okuli sunsula
okusalawo liriwo erigenda okukola nga amajani agalimu bu particles, liriwo erigenda okukola nga powder, liriwo lyetugenda okufumba tuliweereze nga mu liquid form. So wano weriwummulira. Tulina embeera yagonza embeera y'essimu n'emitimbagano social media. Abantu bakufuna batya ku namba y'essimu? Enamba y'essimu gye nkwata mu ngalo eri 0776 99 31 87. Naye endala gye sikwata mu ngalo nga yo ya recorded voices oba kuwandiikako ku WhatsApp oba kandowooze ku WhatsApp eri 0778 66 21 52. Eyo sigikwata wabula ngisomako busomi oba okuwuliriza byoweereza nga biri recorded. Bwe tutyo bwe tukyasisinkana awo. Oyinza notusanga ku Facebook. Ku Facebook tuli ku Shatwa Herbal Solution at gmail.com oba Shatwa Mixed Farm at gmail.com oba Shatwa 56 at gmail.com. Thank you so much IBRAH Mukasage manyaga ngisigena kubanga suka wana njala kobaza Idris Lukwago Chiza Clementone Senabuli ne Daniel Mugoya mwebale nyuma dala ye team gitambudde nayo of course era as usual era gitambula nayo era ngo nakola tusinzidde Kayunga wano Bobajjwe ku Shatwa Mixed Farm oba farm yo South Africa Kayunga obuuza nti wengenda noberanga omutuseeko atunulira ndwadde ez'omubiri se ndwadde ez'omubbanga Nchiddamu atunulira ndwadde ez'omubiri se ez'omubbanga nti nsindikire eddogo ligende egindi likole gundi bakikole bwe kitne bwe kiti era nga mpunzi kanjala ko baza batugoberera mwe namwe bali nyuma ddala IBRAH Mukasage manya gange mbagaliza okubeera obulungi omukama abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musawo we bali nyo obuddebo neyanziza nange mwebala okunkyalirako bannange temujjanga okwo tujja kweyongera okuyiga nga ebbanga bwe linaba lyeyongeddeyo mu maaso. Mpozi kenyinza okugamba abantu nti okujjanjaba okulungi ennyo okutamenya kweko okwokutuleetera ebbaluwa n'ogamba nti bankebera kino banzijjanjabye biganye naye kino abasawo kye baalaba. Awo wetutandikira tukakasa nti endwadde zonna eziri chronic ezakutawaanyiza okumala ebbanga tukuwa obukakafu nti ziwonyezebwa n'eddagala lino eriri simple lyolaba.